Faadi TV ujimbaniza kade kanu mwasize mutya muli mutya ngenda kubasaba subscribe ngate munyigede kade comment section weriya wakapontera mu comment section tosingalenga oji followinga updates mbana zo mbana amawulire agatambatambula okwetula gwanga lya to Uganda. Faadi TV uji commentinga atyo sharinge mbatumideko iyo ndiye musinzizo kubanga muji followinga rape ne Bindeeba bali mu gwanga lya Australia. Banagana basinga tebakimanyi n'amawulire gatambatambula ku social media galaga nti rape yabadde omwami we Bindeeba ali mu ggwanga lya Australia. Wabula rape ayongedde okubanga ajjayo ebisongovu n'okubanga ate alinganga atajjayo ebyama bye ebikwatagana ku relationship ye ne mwami Bindeeba amawulire gatambula ngalaga lyasinzidde mu ggwanga lya Australia n'abako bakabwasindika jjuka rape yasoose kubanga ateeka obubaka ku social media ng'agamba nti newankubadde ebintu baabirya ebya Bindeeba obulidde ebintu baabirya yagamba obulidde ebintu baabirya kati ng'agamba bonna abamuwalampa n'okumufuma ng'abagamba nti mwe mwena abampalampa n'okubanga mumpa advice mwe mundage ebintu bye baabaweebwa mmwe n'agamba ebintu kati rape n'agamba nti ebintu obulidde twabirya era tujja kufuna omuntu omulala era ebintu tuddemu tukole ki tubirye. Abasinga ne beebuuza rape kiki kigenda mu maaso bwe mutyo bwe mukola mu famire yammwe. Bindeeba avudde n'agamba nti munnaye ne rape ebyabwe biri over byaweddewo dda already tewakyaliwo connection yonna negenda mu maaso wakati waabwe rape ne Bindeeba asizidde mu ggwanga lya Australia obubaka abutadde ku mukutu gwe ogwa Twitter. Eri essaawa zino bitambula mpola ku mukutu gwa Facebook mpola amazina akonfaminga Bindeeba naye bannayuganda abasinga bagamba naye Bindeeba ne rape ki ekigenda mu maaso. Abasinga bagamba bituufu abalala bagamba nedda bayinza okuba bali mu kabadi. Abamu bagamba bali mu kabadi abalala bagamba nti byaddala. Nenga Bindeeba akonfaminze ku mukutu gwe ogwa Twitter ng'agamba nti munnange yene rape tebakyalina relationship yonna omukwano love yaabwe yaweddewo era nga Bindeeba agambye it is over between me and Precious Remy my queen. Bw'obubaka bw'atadde ku mukutu gwe ogwa Twitter bw'obubaka bw'ataddeyo ku mukutu gwe ogwa Twitter it is over between me and Precious Remy my queen. Bw'obubaka bw'atadde ku mukutu gwe ogwa Twitter mwami Bindeeba information gy'atadde ku Twitter andoye information gy'atadde. Kati bannayuganda basinga beebuuza netutwale byani tuleke byani tutwale byani tuleke byani wegamba bibuzaabuza bitabula amazima go biconfusinga ninga binawende bigenda mu maaso biraga nti bana babiri bakyalina connection enegenda mu maaso between of them tebalina connection enegenda mu maaso wakati waabwe. Relationship yaabwe ndabanga already eri spoiled eyasaanyewo ddolwede bwe ndabanga naye nga Bindeeba atabuzaabuza bannayuganda abasinga babuuza lwaki ku gundi ku information gyatadde ku Twitter andoye ataddeko my queen lwaki akataddeko abasinga babuuza kikigenda mu maaso kikigenda mu maaso. Rape ne obubaka bw'atika ku social media alaga Bayawukannye era alaga nti ebintu ebyo baabirya era ajja kufuna omuntu omulala ebintu bakole ki babirye. Rape information yatadde ku Facebook page ye yabadde ng'alaga nti no ebintu baabirya newankubadde Bindeeba yamuliisewo n'ebintu already baabirya ng'agamba bonna abamulika bamutaddeko ennyo akasigiri nti nabo balage bintu ki bye baakola ki bye baatwala ewaabwe bikyagenda mu maaso. Naye nga rape abaana ku social media bamuli bubi mukazi bwatu bamuli bubi ku Facebook bamuli bubi bamubuzizaako embiirya ne ku TV takya presentinga bulungi wali kuki kusanyuka TV kwakola kusanyuka TV jjukira abeerako ndowooza ku makya kuba mani pakola okutano ku makya abeerako akosa oluusi ne kawungeezi ku NBS TV ku ssaawa nga biri emu kitundu awo bwe watyawo atera okubeerako ku masengejje extra
nga bambi rape embibi yawe takyalina bulungi abaana bamutaddeko nnyo omumwa bamutaddeko nnyo akasigiri esinga kubanga kyewuunyisa naye amanyi okubaddiza ate osanga singa badde asirika osanga bo bandimuvuddeko bo nga bo bokka naye ate bo nabo ate bamanyi okuteekayo ate ebintu ebyetera ba social media influencers okulabika nga bapolooka omugamba ate tuli Bindeeba ne information gy'atadde ku Twitter handle ye naye etabudde abasinga kwegamba ebyo byonna balinga nga bagezako kubanga bajjayo bakonfaminga nti waliwo kibalina kukweka ku relationship yabwe bageza kulaga bannayuganda nti munnaffe ffenna byaweddewo tewakyaliwo connection yenna wakati waffe era nga Bindeeba yo obubaka bw'atadde ku Twitter handle ye bo abulese direct nga butegeeza ddala ekyaddala nti already bayawukanye dda naye ate asembezaayo my queen ne beebuuza yiyi kubanga ataddeyo it is over between me and the precious Remy my queen information gy'atadde ku Twitter handle bagita Fad TV gye musubscribinge ate munyigene kade comment section weeryawo oba kabuntira mu comment section bagita Fad TV yoje bere bulungi sikana ngo followinga subscribe onyigene kade bere bulungi mwelaba